kulonda tegakkiriza tegawa lukusa era tewali wegakkiririza bitongole bikuuma ddembe kwenyigira mu byabufuzi ebyawulayawula. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate John Katumba ng'onavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda akonkomalidde ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda bw'alemereddwa okusinkana akulira akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama ng'abadde ayagala kwekubira ndulu ku bantu bagamba nti baagala okumumiza omuso. John Katumba avuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti olunaku olw'eggulo yasinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire Ntinda n'ategeeza nga bw'ali mu kutya okw'amaanyi oluvannyuma lw'abantu abali mu ngoye za bulijjo okukkira abakuumi be ne babawuttula nga 23 omwezi guno bwe yali e Fort Portal. Ono yabitaddemu engatto okwolekera akakiiko k'ebyokulonda okutwalayo okwemulugunya kwe mu butongole kyokka ne bamulagaanya okumusisinkana olunaku olwaleero naye kyakoze. Katumba tumusanze ku kakiiko k'ebyokulonda ng'asobeddwa ekyokuzaako oluvannyuma lw'okutegeezebwa nga bw'atagenda kusisinkana bakulu. Ne tutuuka ku nzikiriziganya nti leero essaawa nga 4 bajja kuba beesootinze tubeere ne meeting, naye kyannaku nnyo nti n'olwaleero tekisobose. Ensonga ze njagala okubaganyako ebirowoozo ekisooka nze sikyali seefu. Omukuumi wange bamunzijjako. Ekyokubiri tutambula n'abantu abatugoberera nga balina emmundu tebambadde yunifoomu kyokka ate nga bagamba nti bakulira poliisi. Katumba mu kwogera kwe naye ategeezezza ng'abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bwe kirabika ng'obuvunaanyizibwa obw'okutegeka akalulu bubalemye olw'okulemererwa okuwuliriza ensonga ze. Kampeyini zaffe baziyimiriza mu bibuga ebimu bye tubadde tugenda okuddamu neera nga nakyo twagala bakirambulule mu butuufu etteeka kwe basinzidde. Yennyamidde olw'ebikolwa eby'effujo ebisuze okumukolebwako ng'essaawa eno atambulira mu kutya olw'abantu abali mu ngoye eza bulijjo abalina emmundu abamulondoola. Bamutuulirayo zi orders from above. Kati ate abo abatambadde uniform n'emmotoka bavuga primo babeera n'amateeka mangi bebo bwe mulaba nga batuga n'abantu. Ezo ensonga ezo ze tubadde twagala tugenda sigala nga tukuba kampeyini kubanga tetulina kitutiisa bannayuganda mwenna temugwamu maanyi tugenda sigala nga tukuba kampeyini nga bwe kirina okubeera. Tugezezaako okufuna ab'akakiiko k'ebyokulonda okubaako bye batangaaza ku nsonga eno lwaki Katumba tasobodde kusisinkana bakulu wabula tetusobodde kubafuna. Kyokka olunaku lw'eggulo Paul Bukenya omwogezi w'akakiiko yategeezezza nga bwe batalina buvunaanyizibwa ku bikolwa by'effujjo ebikolebwa abakuumaddembe wabula ensonga ezo kitongole kya poliisi kye kirina okuzikolako. Bivunaanyizibwako bakwerinda engeri gye batambuzaamu empuliziganya yaabwe gye bogezamu ebibinja ebyenjawulo. Damba Tadeo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ebyo nga tubitadde ku mabbali aba minisitule y'ebyobulamu ne UCC basinkanye omuyimbi Eazy ku by'oluyimba lwe olwatumbiza sound olugambibwa nti lulimu obubaka obukontana n'ebiragiro ebiziyiza okusaasaana okw'ekirwadde ki COVID-19. Basazeewo Eazy akyusa ebigambo ebiri mu luyimba luno lutuuse bulungi obubaka nga minisitule yakuluvujjirira. Mitima gyakaluba tetulina bitengo. Ku ntandikwa y'omwezi guno minisitule y'obulamu yawandiikira ekitongole ekya Uganda Communications Commission zivunaanyizibwa ku empuliziganya n'ebigenda ku mpewo nga kibasaba okwera oluyimba lw'omuyimbi Eazy oluyitibwa Tumbiza Sound nga balulanga okusindiikiriza abantu okujja ebiragiro ebiziyiza okutangira ku oludda COVID-19. Kati gye mubeerera mu lockdown feno tuba mu pendown. Omuyimbi Eric Opoka amanyiddwa nga Eazy nga yayimba Tumbiza Sound olwaleero ng'ali wamu ne bamanija be lwe beeyanjudde ku UCC ebigolo by'okusinkana abakulu abo n'abaminisitule y'ebyobulamu okwewozaako ku bye yali ayimba basoose mu kafuba akatakiriziddwamu bannamawulire. Oluvannyuma bano boogedde okudde bannamawulire era wano omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel ebyo n'ategeeza nti oluyimba bakuludda mba lukyuse obubaka obubi nga bukubiriza abantu okwetaagira COVID. Muba mwagala zi sanitizer tujja kugula sanitizer. Lwaki tusazeemu agende addeyo mu ffumbiro
aterezeze mu remix ate tujja kubanga tukolagana wamu ng'atuwa oluyimba olupya ate nga luli much better. Iyo omuyimiriza atunyunyira ebyamuviirako okukola oluyimba luno n'ategeeza nti akanyiza ne minisitule okuluddamu nga abaminisitule bagenda kumuyamba okusasula ssente eza studio n'okola vidiyo. Naye nga mu first wave eyo tekyali kyangu eri abantu ng'abamu baali batya nnyo ekirwadde kino. Nze kyenakola najja intention yange yali yakujja kubagamba ekirwadde kale gyekiri naye tolina kutya nnyo. Katulemba luno lwenyininyini lwetugenda okukola mu remix tukole oluliho olulala mu wiiki emugenda kuba tufulumisa odi empya remix naye nga tetutta kiri ekyolugiro because mu lulimba luno nze bwe yasinga okuba era abantu tebasinga okwagala. Bo aba UCC bategeeza nti oluyimba tebalwerangako era nga lwakusigala kulwokuba kumpi okutuusa abafulumisa minisitule eyagala. Era kati tutudde tufuna win-win situation tuwa artist munaffe asanyuse ne minisitule obupereka esanyuse kubanga artist asazeewo tuluma ennyimba endala nga aimprovinga ku version enkadde naye nga ewa abantu ekituufu. Dickson Waiswa ne Giovanni Kibirige bakusakidde eggulya lino lwabukadde TV. Babakulembeze ba disitulikiti y'Ekiboga basitukiddemu bunnambiro okutangira entalo ezibadde zigenda okubalukawo olw'ensonga ez'ettaka erw'amata. Kino kiddidde abapangisa ku ttaka lino okwekubira endulu mu ofiisi ez'enjawulo oluvannyuma lw'okusoberwa kwani nannyini ttaka omutuufu gwe balina okupangisaako. Ettaka lino liri ku block 595 ku plot 11 nga lisangibwa ku kyalo Nakabale ekisangibwa mu ggombolola y'Erwamata mu disitulikiti ey'Ekiboga nga limaze ebbanga nga liriko enkayana wakati wa Haji Edirisa kyakulagira n'abaami abalala babiri okuli amanyiddwa nga Mateeka ne Kagolo. Enkayana zino zaatandika oluvannyuma lwa kyakulagira okugula ettaka lino okuva ku Haji Dalausi Jjunju. Zinjagalese ekitegeere who is who ani mubya by'amataka mu Kiboga disitulikiti lokka by'abantu amaziga mmwe oba bano. Abakulembeze bwe balabye guli gutyo kwe kusitukiramu ne bakuba olukuŋŋaana ku kyalo Nakabala okusobola okunogera ekizibu kino eddagala. Olukiiko luno lwetabiddwako omuyambi wa pulezidenti ku nsonga z'ab'ebibanja Abraham Luwalira, amyuka RDC Doreen Keita n'abalala nga mu lukiiko abapangisa ku ttaka lino banjulidde abakulembeze ensonga ezibaluma omuli okugibwako ssente ez'emirundi ebiri, okutiisibwatiisibwa balandiroodi n'okubalaalikanga okubagobaganya. Twafuna okutulugunyizibwa okuva mu bantu abajja ne bayingira mu ttaka lya Haji Kyakulagira bwe tutamanya we baatandikira ne we baakola ki we baakwata. Okuva mu mwezi ogwokusatu mbeera yajja nga nzibu ne tutuuse okwemulugunya kwaffe eri chairman. Omwaka gwange nakagulundako emyezi egiwera ena naye okunsaba ssente zino ekiseera kyange kyali kirinaba kuggwayo naye okulaba nti emirembe sirina. Bano abamu bambega bubega bannannyini baliwa bye bapangisaako. Njagala abo bennyini beosomye mu lisiti bagambe nti twapangisa ku Kyakulagira ntandikiraawo. Abakulembeze basabye ebiwandiiko okuva ku njuyi zombi okuli olwa Haji Kyakulagira n'olw'amateeka osa n'olwa Kagolo wabula nga Kyakulagira. Ebiwandiiko abirina n'alagana amabaluwa ge bamuwa okuva mu yafeesi ez'enjawulo wabula ku ludda lwe bagugulana tewali alabiseeko mu lukiiko luno kyokka nga baategeezebwa mu budde. Balina pawa ki ebanyooma nga mwabayisenze nganzize. Lubega Hakimu ategeezezza nti liizi ya Kyakulagira ku ttaka lino yali tennaba kuggwako ate Kagolo ne Mateeka ne basaba ettaka lino. Abantu babiri banjawulo bali ku ploti emu ekitasoboka, so kyabadde kitukalako okujja mu lukiiko muno osanga nga n'ekyo tunaakimanya. Sabi wakanya nti Haji oba yabba ettaka lya Dalausi eyo kya kooti naye ebiwandiiko biri mu district land office biragira ddala ettaka Haji Kyakulagira kyalikola ki. Akakiiko kabuuzizza akola ku by'ettaka ku ggombolola Dungu Simon nekizuulibwa nti ye yavaako enkayana zino kubanga teyasooka kuyita mu mitendera mituufu okukkiriza okusaba kw'amateeka ne Kagolo. Oluvannyuma abakulembeze bategeezezza nti baakuddayo beetegereza ensonga zino era nga baakuyita enjuyi zombi bazigonjoole. Ogambe omubbi ababbi Ekiboga kitegeeza mulimu ababbi Ekiboga yonna tekyaliwo. Oli kukubamu abantu omugezi. Oba olina ebyobusika byewakanya nti Haji oba yabba ettaka lya Dalausi eyo kya kooti naye ebiwandiiko biri mu district land office biragira ddala ettaka Haji Kyakulagira kyalikola ki.
Jimmy Semugabi ne Nazifa Nampera be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kitundu kisooka ekyamawulire agabutikidde tugenda omulamu eddakiika ntono tudda n'ekyokubiri kyenyovu ddala. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome